Kadama TV. Kadama ayina ekizibu ky'okubeera nga awunya naye mujja omuwuliza mu voice note awo yagamba nti awunya naye ye takiwulira nti awunya wabula abantu babeera nabo ennyumba zakolamu bamugamba nti ayina ekizibu ky'okubeera nti awunya. Ekizibu kino kyajja bwe kiti. Agamba nti ayina ennyumba emu gyakolamu bosi we nga tamusasula bulungi n'abeera nga tebaakwatagana. Wabula bosi yamugamba nti ngenda kukola ekintu tebeeza nti okoledde omuntu takusasula ate n'agamba bino ebigambo. Yamugamba nti nja kukola ekintu ogenda kubeera nga owunya obulamu bwo bwonna okuggyako ng'omaze kuddayo Uganda era buli w'onoogenda buli nnyumba gy'ogenda okgenda ngenda kukulemesa okubeera ng'ogibeeramu olw'okubeera ngenda kuteekako ekintu ekyo ky'okuwunya. Kadama okutandika olwo buli nnyumba gy'agendamu bamugamba nti naawunya. Olwo katuwulize sitori ya Kadama ono nga bw'eri yennyini atubuulire ekyamutuukako. Ekizibu kye nnina kya kuwunya nze seewulira naye baabalala bampulira ne bwe mba naakava mu kinaabiro okunaaba mba mpunya bo bampulira naye simanyi kikyakkola ngezezzaako ku byonna byonna bye bagamba naye bigaanye buli kimu kikoze ate abawuliriza bonna bonna alina obuyambi nsaba nnyambe simanyi kiki simanyi oba ki naye nga neetaaga buyambi. Ekizibu ekyo waliwo enjo we najja eno waliwo we nakolera mukazi naye yali tansasula bulungi ne nsalawo nkole ki muviire nnyende. Mukazi yaŋŋamba ogenda kuwunya tolina w'ogenda kubeera okutereera ngozi wammwe. Yagezaako okungulira tikiti naye ne bigaana ne sitaddayo Uganda naye ekizibu kisusse n'akatambula kati mu nju bbiri baŋŋamba ekintu kale tebakiŋŋamba boogera boogezi ne bakugeya n'obwekuba pafyumu naye mpulira bintamye mpulira bimazeeko emirembe. Nsaba abasobola okunyamba banyambe bampe ku magezi kuba ebyo bibalagirira omunnyo simanyi biki byonna nabikola naye ekizibu kyagaana.